السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد، تمتنز الله سبحانه وتعالى جل جلاله ننجي متيدا مجه أقتل بكيدف ثم سبع الله سبحانه وتعالى سيبقى من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقام الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا مقامات الساقط ما محمد وكجكم ولشاق ساسرا إليه بتوندي kwali okunakuwalako mbaka ennaku gye yawuliranga omuddu yenna okuva mu bulamu leero obwensi nga takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka yasanyukanga nnyo okulaba omuddu yenna okuva mu bulamu leero obwensi ng'afudde akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli yatusukanga okwogera eri basahaba, emu ku byeramiranga ennyo yabagamba nti ya ayuha alladhina amanu ittaqu llah, abange mutye Allah. Ng'abamu ku basajja baalamira okutya Allah mulimu Abu Bakar radiyallahu anhu. Nabbu gwe yayogerako nti obukkiriza bwa Abu Bakar obugabanya abantu ba umma eno yonna butubuna ng'oggyeko nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye ng'amulamira ntakera Abu Bakar ittaqillah. mu bombe yalamiranga okutya Allah mwalimu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omubaka gwe yamugamba nti ya Umar anta Faruq, gwe yayawula farrakta baina alhaqqi walbatil, weyawula wakati w'obulimba n'amazima. Naye yamulamiranga Umaru n'amugamba nti ya Umaru ittaqillah, tya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yaleegera ku Umaru yagamba nti waba okuwaawo nabbi oluvannyuma lwange lakaana Umar, yalibadde Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. mu beyalamiranga okutya Allah mulimu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, omusajja lumu eyajja okukyalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, naye nga tannayingira mu nju mukyalira kuyingira. Bagamba nti Abubakar yasooka ew'omubaka n'akonkona n'atuula, mbaka n'amukkiriza n'ayingira n'atuula ku mukono ogwa ddyo, ne banyumya ne nabbi emboozi. Eddakiika ntono ezaayitawo baba bali awo nga ne Umar wazze, man anta, n'amugamba nti nze Umar, n'amugamba nti marhaba Umaru, nsanyusa okukulaba, yingira. Umaru n'ayingira n'atuula ku mukono ogwa kkono. Ebbanga ttono eryayitawo ne zireeta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Bagamba nti entuula ya nabbi yali atudde mu ddiiro, naye nga enkutu eseeseetuseeko evviivi olitandikira. Naye Uthman bwe yakonkona
nabbi namugamba nsanyusa okukulaba naye teyamugamba nti kola ki yingira. Omubaka neyeetereza n'ajja emu ku nkutu ze n'agizingako bulungi n'agiteeka mu maaso ge n'amugamba nti Uthman yingira. Uthman n'ajja n'atuula mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umaru teyakitegeera kyamuyisa si bulungi n'amugamba nti owange omubaka nazze ng'olinga bw'oli Abubakari oba naye bw'otyo bwe mwabadde n'Abubakari nga munyumya teweeterezezza. Naye Uthman ono lwaki embeera efaananye bwetinga bweri? Namugamba nti owange Umaru nyinza nti obutakwatibwa ensonyi omusajja bamalayika ba Allah bonna gwe bakwatibwa ensonyi. Jibril amukwatibwa ensonyi, Israfil amukwatira ensonyi, Mikail amukwatibwa ensonyi, Malakul Maut amukwatibwa, bonna gwani akwatibwa ensonyi nga naawe kennyini toyinza kwekwatibwa nsonyi. Naye buli wayimiranga bw'atyo okusomesa n'agamba Uthman ittaqillah, tya Allah. Uthman yawaayo ssente ze mu lutalo lw'e Tabuk. Nabbi agenda okukwata bw'ati Allah amugambye agende e Tabuk, agenda otunatuna bw'ati nga ssente tewali. Uthman namugamba nti owange omubaka wa Allah nkusaba ogumiikirize, nina eŋŋamiya zange 1000 ziva Shaami zijje tutunde ezo n'ebiziriko tugende ottaasa eddiini ya Allah. Gwe 2000 za muzikiti ziganye. Ababadde omubaka bwe yalamiranga okutyani Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Omubaka lumu yali alina ejje lyagenda okusindika. Yali enkola y'omubaka nga waba asindika abantu mu jihad abakwasa bendera y'Obusiraamu babeera bawangudde otufunye obuwanguzi nga basimbawo bendera y'Obusiraamu. N'agamba abasahaba ng'agenda basindika enkeera n'agamba ngenda kuwa bendera eno omuntu ayagala ennyo Allah nga ne Allah amwagala. Basahaba baasula mu ddwa ekitende ekyo nabbi okutenda nakyo Allah okwagala nga muffe Allah alina baatayagala kutunulako, nga muffe Allah alina beyeewerera la yukallimuhumullahu tagenda kwogera nabo, nga muffe Allah alina beyeewerera wala yuzakkihim tagenda batukuza, nga muffe Allah alina beyeewerera naga nti walahum adhabun alim balina ebibonerezo ebiruma ku qiyama. Tugenda kufaanana tutya? Naye abasajja olwakeera ku makya bonna nabbi abatumye bw'ati bakuŋŋaanye agenda bata n'ababuuza nti aina al-Ali ibn Abi Talib, ani aliwa? Nagaa nti huwa marid, mulwadde amaaso gamukola ki? Gamuluma. Nabbi n'atuma Bilal n'omusajja omulala nagaa nti mugende Muslim muleete wa. Ne basula Ali ne bamuleeta mu maaso ga Nabbi, baga Nabbi n'afujja amalusu gange ekitiibwa matono nnyo mu kibatu n'agayisa ku maaso ga Ali bw'ati n'eddwa gye yasomerako. Oluvannyuma n'agamba Ali kati owulira otya? Ali agenda okuddamu okutemya nga galinga agatannaba mulumako yadde. N'amugamba njagala nkuwe bendera eno genda okulembera abasiraamu mutaasa eddiini ya Allah. Ayagala nnyo Allah nga ne Allah amukola ki? Amwagala. Naye Nabbi be basajja be yatuulangamu okusomesa n'asooka balamira kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda bakkiriza naamira omwoyo gwange n'ejjammwe tutyowa ekitiibwa Allah. Yagamba nti inna Allaha kaana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala atulondoola wonna we tuba tuli. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Toyina kafubo koyinza kubeeramu oba zambi lyolowoozaako kukola nga muli basatu. Allah yagamba nti abaawo nga waakuna. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kamubeere nga muli bataano. Allah yagamba nti mbaawo nga ndi wa mukaaga. Allah okumenya entegeera yaffe ennafu tuyinza olowooza nti aleese omukaaga gwemu mpaka ku ttaano. N'agamba nti wala adna min dhalika wala akthara. Kagubeere omuwendo ogusembayo okuba omutono ne woobeera omu ng'oli muloogi yarak akulaba. Kagubeere omuwendo ogusembayo okuba omutono ne woobeera omu omukyala n'oyingiza omusajja mu nju ya bbaawo Allah yarak. Omwami ne bw'obeera omu safaari gy'olimbye mukazi wo nga teriiyo oli muloogi mbalala yaraka Allah wa yurakibuk era akulondoola. N'agamba nti wala akthara min dhalik. Kagubeere omuwendo ogusembayo okuba omunene.
Allah toyinza mubula mukyala gwe nga muli mu nkuuka ne mumubeera obukadde 5 tayinza kubulwa olw'obungi bwammwe. Abange Allah tayinza tubulwa nga tuli mu bibanda bya maniyu tusa mupiira naye nga tonna saala akumanyi. Yatugamba nti summa yunabbi'ukum bima amilu yawma alqiyama, oluvannyuma ngenda balaga bye mwakulembeza okukola ku lunaku lw'enkomerero. Abange saawa yonna tudda mu maaso ga Allah. Aya Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu surati al-Imran aya 16 yagamba nti kullu nafsi dha'iqatul maut, buli mwoyo gwonna gwakombezebwa kufa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, ngenda bajjuliriza empeera yammwe, ngenda bawa empeera yammwe mu bujjuvu ku qiyama. Allah n'agamba nti naye okudda eno gye mujja abange kino mukiwulirize, yagamba nti faman zuhziha, mummwe gwe nnaataasa ne mmuwonya omuliro, wa udkhila aljannata, ne muyingiza jjana, faqad faz, agenda kuba awangudde. Lwaki Allah omuddu ono anaabawonya omuliro amukakasaako obuwanguzi? Allah yagamba mu surati al-A'raf yagamba nti walaqad zara'na li jahannam kathira min aljinni wal ins, yagamba natonda nateekera omuliro jahannama, yagamba nti bangi nnyo mu majinni era bangi nnyo mu bantu. Atwewerera kutwokya, akwewerera kukwokya nze naawe. Allah yeewera mukazi wo, Allah yeewerera mutabani wo, omukyala Allah yeewerera bbaawo. walaqad zara'na li jahannama, ntonze omuliro, nteekedde omuliro jahannama bangi nnyo mu majinni ne mu bantu. Naawe n'ensonga Allah n'agamba nti lahum qulubun la yafqahuna biha, abaddu balina emitima naye tebagikozesa kutegeera. walahum a'yunun bayna amaaso la yubsiruna biha, bayna amaaso naye tebagalabisa. Abavubuka tetunnaba kulaba ku bavubuka Allah subhanahu wa ta'ala baaswazizza abadde beenda ku baana b'abandi ku kyalo, ne bamujja mu nnyumba nga bajja bamuwalaawala ali mwanda we bagenda bamupa emiggo ku kyalo bamuyimba. Kyetuliira Allah kyaba tukola. kullu nafsi dha'iqatul maut, fenna buli omu emyaka gy'olina tasiiru ila rabbik, otambula ogende wa Allah wo. naye tush an tabluga, tambula onaatera okutuuka. Abanga abakyala abaganya okwebikkirira nga twebikkirya tuli mu muzikiti oba mu swala, omukyala n'akola ekinene mu maaso ga Allah, rafa'at samawati wal ard, najja n'akakaaya mu nsawo n'akeesibira mu muzikiti, n'asaala n'akajjako n'akazza mu nsawo n'akwata ekkubo n'agenda. Alaga Allah nti nsobola okukutyamu essaawa ate ne nkujeemera olunaku. Naye nga bugonvu nnyo eri mukama we, yamugamba nti Khadija nkuwa omulimu naye ebintu by'okusaalasaala ebyo sibyagala wano. Mukama wange mpulidde, atalina mwoyo gwo, ng'akawompo n'akamukamawo kali mu mukono gwa Allah. Abange kiyinza okuba abagonvu eri abaddu abafaanana bwe batyo, abakyala omutabarrijat, abeejajaamya, abeeyambudde. Leero bawala bammwe sikaati ze bambala afuluma agenda ku dduuka eri waggulu wa bisambi. Muwala wa Jati, Allah tannamulaga ku bawala. Allah bwalwazizza kansa myaka 8, myaka 13 akaana breast cancer, fere ne lizimba liti kaana kato kati kakoze ki? Muwala okyalinda weebikkirire oba omukyala ky'olinda Allah kyabatuusaako. Abaddu abaganya okwebikira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mbagambe nti mazima jahannam ashaddu harra, omuliro jahannama gwe gusinga okwokya. Jiribaabu temuli, ebbugumu lya jiribaabu temuli, esaane z'okuteekamu abange zookya. Obuweevu bwazo omuddu kubeera mugonvu ku nnyambala Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala oyambale. Atugambye nti kullu nafsi dha'iqatul maut. Ayi eri nga tetunnagivaako Allah okwewera kwanneewerera awe kwakwewerera hatta tuleme kubeera mu bba tusonyiwe. Naye yagamba nti abaddu ekyo ensonga ey'okubiri ayogedde ku maaso, n'ayogera ku mitima,
ناقمت ولهم آذان أبد توينامة لا يسمعون بها تتوقع السقول لا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم الله يقرأكم بدوا باكل سامتوك تقرأ الله يقامت بواولي لأنه يسدكم بكا ولو أنه ما صدى ويقرأك سامة زيقا abaddu basahaba bajjukiranga amazambi gaabwe balesawa yonna nfa nenyerera omwana ono wa haramu leero bwetufaanana basahaba bakulukusanga amaziga mu jahiliya abanywanga omwenge abazanyanga zala wamadhalika allah tabaraka wataala aleeta obujulizi obulaga nti abasonyiye mpaka allah bwe yassa aya qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an asonyiwa amazambi gonna abaddu tukyase kango kyayina omwana wa haramu omuvubuka akaaba muwala gwabadde ayendako mukyawa wallahi yankyaye ne sente zange zaalidde wali ebazizza allah bwolaba mmwe musanga omusujja gumuluma akoze aweddeyo ayinawo bodaboda abadde amwendako yamukyaye kyekimukabya amaziga kullu nafsi dha'iqatu lmaut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama ne allah yagamba faman zuhziha ani nnar mummwe gwennaataasa nessimwokya wa udkhila aljannata faqad faz agenda kuba awonye allah nagamba nti wama alhayatu dduniya tebuli obulamu obwensi bwe tuwangala illa mataau lgurur kigayaza abange tudda mu maaso ga allah saawa yonna omukyalo ono oyawukana nebbaawo naye ogenze naki ng'emyaka gy'omaze ne taata w'abaana qur'ani ebalemye okusoma taata tagimanyi maama tagimanyi abaana tebagimanyi abaana tebamanyi kusoma qur'ani omwami mukyala lwaki temanyi kusoma qur'ani byonna byokakasa ebikulemye ku mukyala okakasa yo qur'ani yagaana takulemanga mumuzaalamu baana 8 bayina oyagala n'abalongo kati ne mukazi wattu okuba omujja ewaabwe alifaati akyasoma nfu hatta alaana nfu ila mata mpaka ddi abange tudda mu maaso ga allah kisobokera ddala nga nze naawe seekajjamira okuddamu muwulira nga leero lwe tusembye okuwuliziganya amawulire ge tuddamu okuwulira obusimu wakati waffe afudde seeka agenze ne walakin ala aihan omukyalo ono ssaawa yonna agenda muleeba okuzaala allah n'atamuddiza bulamu n'amutwala n'aleka omwana gwazadde mukyalo we afiiridde ku mbeera ki Fudayl ibn Iyad rahimahullah asanga omusajja muzeeyi atambula agenda asottoka ati akoze omusajja muzeeyi namugamba nti owange muzeeyi kam atata ilaik wakawangala emyaka emeka omusajja n'amugamba nti 60 sana nakawangala emyaka 6 namugamba nti mundu 60 sana tasiru ila rabbik tush an tablugha wakawangala emyaka 6 oli mu lugendo ogenda mu maaso ga allah tofaayo n'atera okutuuka omusajja n'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un namugamba nti kati ate ekyo kyoyogedde taarifuna maatakul kyo kyoyogedde okimanyi kyekitegeeza omusajja n'amugamba nti munaye kimbulire Fudayl kimbuulire namugamba nti buli muntu yenna agamba nti inna lillahi mazima ddala tuli wa allah wa inna ilayhi raji'un gye tugenda okudda amanye nti omuddu oyo wakuyimirira mu maaso ga allah na buli muddu yenna amanye nti wakuyimirira mu maaso ga allah manya nti olina okubuuzibwa na buli muddu yenna amanye nti olina okubuuzibwa tegeka maaza aadda lissual tegeka ki kyogenda okwanukula allah ng'akubuuza nabbi yagamba nti ebigere by'omuddu tebigenda kuseetuka kuva mu bbaliro hatta yusal okujjako omuddu ono ng'obuuzibwa anil arba ku bibuuzo bina obuwangaazi bwo abakyala bangi abaziikiddwa abadde abalungi b'ensusu ng'ekyalo kyonna kimukungiriza lwa bulungi bw'alina allah amukulage mukagguli bw'afaanana ku nnyama takyayina ku magumba tekuli nnyama ettaka lyalidde obulungi bwe abanga abavubuka abambala balansi abasiba balansi abasaza bimemeya abaana b'abahaaji mummwe
baganda ffe abalungi naye abali mu mbeera efaanana bwetyo Allah akulage ku bavubuka envuumuulo kabbuli kye zikoze amagumba gaabwe. Allah wabatadde mukoka gwe banywa, omusana gwonna bwe gwaka guba gweramu. Abaali ab'ebitiibwa nga balina engoye ze bambala ne zibanyumira, misooso ngatto za beige, mukoka gwanywa. Walam yabqa lahu illa amaluhu salih, teyina kyosigaza okuggyako emirimu emirungi. Almulku walmaalu walwuzara walashabu byonna bigenze, lam yabqa laha siwa amaluhu salih, byokka byosigaza. Abange singa leero obadde wa munaana, take a reflect, weteeke mufaananyi kino, leero oli wa munaana, omukyala mutabani wa ina kyayanjula mu maaso ga Allah, kuba mwakafaananyi ali mu ddiiro, pamba mu kamwa ne mu nnyindo, ayina kyayanjula leero mu maaso ga nga wa munaana, tomuteeke ewala mu myaka, tannakuzimbira, tannakuleetera muwala wa kuwasa, tannazaala, evaayo obwongo busembeze. Gamba nti kati Hasani wa munaana leero. Qur'ani kigero kikyagenda nakyo mu maaso ga Allah. Muwala ono gw'otenda obulungi bw'alina kigero kikyagenda nakyo Qur'ani mu maaso ga Allah. Akunamidde ekyalo kyonna, alina obodaboda gw'ayagala, okimanyi. Bamaama bingi be mumanyi, bamaama bingi be mumanyi ng'okisa taata ono kitegeera. Era omujjiŋŋana mpola naye Hajara naggana omusajja kitaawo kaana amanya, naye agenda ayenjeera ati okimanyi Hajara ono muteeke mu ssanda, bamusse mu ddiiro, pamba mu kamwa ne mu nnyindo, kati gamba wa 10, ayina kyayanjula mu maaso ga Allah ono omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, okufa kwe mudduka. Dira abaddu bangi abalina envi, ogenda okulaba nga addidde ejjaayi n'atayinga ati omutwe, adduka kufa. Abakyala kyeki batutte mu mbeera ya kweyerusa, adduka kufa. Abakyala kyeki baganya okwebikkirira, era bw'aba avumirira munne yeebikkirira nga naye emyaka egyo nga weekaddiya, emyaka egyo okyagira ebyo. Era ogenda mula myaka 4, 6, 7 anaatera okuyingira kabbuli, naye ng'asiize ebisige lipusitiki ku mumwa, ali mu myaka gya kivubuka. Awulira akyayagala emyaka gino egy'ekivubuka gigenze, agaanye okukkiriza yenenyereza Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba nti okufa ddala kwe mudduka, fa innahu mulaqikum thumma turadduuna ila alimi alghaybi washahada. Qul inna almawt, okufa kwe mudduka kubalondoola wonna mubeera muli, kubalondoola. Allah yagamba surat al-Baqara ayina abaddu be yali anyumyako, ya Allah yagamba nti alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim, temulaba abaddu abaafuluma mu mayumba gaabwe, bafulumye mu bifo, adduka ew'obulenzi, wuuyo adduse ekkololo, wuuyo adduse emasaka mbalala, naye nga kikadduka. Allah yagamba nti wahum hurufun hadara al-maut, ekibaddusa badduka kufa, okufa kuyitiridde ekkaalo, baba bakutte engugwa abavubuka bano badduka. Faqala lahum Allahu muutu, Allah yabagamba muffe. Oba okyalowooza okulwala, Allah alina be yettanga abagambye bugambe nti ffa naafa idha arada shay'an, bw'aba alina kyayagadde Allah tabaraka wa ta'ala ayogera bwogezi kun fayakun. Abange tunaamuwana, abange abaana tetutya Allah subhanahu wa ta'ala okukukwatira muloogi n'amaanyi g'okozesezza Allah z'akuwadde, okukukwata ati omutima n'agusiba ng'oli mu bwenzi. Abange abajja abalemedde ku riba, bakyala bamwe bali mu bubiina sibanya bbulaaka, balunze enkoko alunde, tata Allah subhanahu wa ta'ala mutwala kumwebasa tulo n'amutugira mu tulo, mama abaana n'atadda ngulu ne riba oyo gwalidde. Allah subhanahu wa ta'ala baddu be yagamba nti la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Omuddu afiiridde ku riba, Allah tabaraka wa ta'ala agenda mumuzuukiza ng'alinga akubiddwa amajinni, si kitiibwa. Abange tugenda kufa naye tufiiridde ku mbeera ki? Abavubuka tufiiridde ku mbeera ki? NRM yakubukala mu mutima, ku DP ofiirawo, ku Buganda ofiirawo, ku Busoga ofiirawo, ku Bulubbi ofiirawo, obusiraamu bwo buliwa. Olina ssuula mmeka mu kifuba kyo? Era olina ennyimba mmeka mu kifuba kyo? Omukyala olina firimu mmeka?
ng'ogatta magaribi ne ishaa'i ne muwala waakutudde wano ne mutabani wo taata w'abaana ali ku muzikiti musajja mutabuliiki tabyagala bino mubirabe nga taata mwe tannadda abaana ne bagatta essola ya magaribi n'essola ya ishaa'i Allah subhanahu wa ta'ala n'akulekera amaaso n'abaana bo ne mulaba haramu oyo mu budde bw'essola n'atakutta yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti walaw yu'akhidhu Allahu an-naasa bidhulmi singa buli omu Allah ali amukwatira ku zambi lye ma taraka ala al-ardi min dabba ku nsi kuno teyegeseko kitonde na kimu kiinaina mu ayda Allah nagamba tuyafa an kathir basiramu mmwe byemasonyiwa bingi Allah yagamba byasonyiwa bingi abanga okubeera nga Allah nze naawe tannatutta nga bangi bwe mwali nabo ku kyalo bakitaffe abali muno bataata bamaama baffe abali muno dayonoonya abo abasajja abazeeyi be mwali nabo ku kyalo ainahum baliwa abakyala muddeyo munoonye bakyala bannammwe be baali nabo ku kyalo baliwa bamaama baliwo abakuze noonya bakyala bannammwe mwalukanga nabo emikeeka nga muli mu nsansa ne muluka ebibbo abange baliwa olowooza akola ki mukabbuli gyali mukwano gwolowooza mukabbuli akola ki bwe mwakaziika omwezi oguwedde olowooza mukabbuli akola ki nga owangaala naye ng'okimanyi ssula mbadde naye emyaka 10 tamanyi kufuna wudhu mbadde ne mukyala wange emyaka 15 maama w'abaana tamanyi lunaaba ng'omukyala avudde mu haiz agenda kusinkagana ati Allah agenda kusinkagana ati Allah tugambe nti thumma yunabbi'ukum bima amilu yawma alqiyama abanga bawalimu Allah subhanahu wa ta'ala tannabalaga ku bawalimu bannammwe batutte abaali abasajja abalungi bamuhaddith Abdul Karim aliwa noonya basanyikirya baliwa noonya babahiga baliwa noonya abasajja abaali bamanyiddwa abaali bamanyi obusiramu bwabwe ainahum n'erimu gye baali bayina mukabbuli bafaanana batya fe tugenda kufaanana tya kikyoyina kyoyanjula mu maaso ga Allah nga naalifa kyegaanye ne kabineti ya NRM yonna eFDC eya KCC emipiira gituli mutwe abange tugenda kuzuuka ddi abange tugenda kuzuukuka ddi Allah tabaraka wa ta'ala يقام قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يقام ملك الموت اجينا بجرا الله سبحانه وتعالى يقاسو فلنز ومبتا تري يمد اجينا كون ملك الموت والله تريو الله حيا جاجامبا واجينا كواتي لنفينو والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه لا إله إلا الله الله جينا قواتي سومسام نعم قولوا مسام يقامت النبي يمينه أبي تاكم مكونغو وجسيب الله تبارك وتعالى وبتو جينا كوبا وانزيناوي شونشوا جينا كوبا كومبيراج ريصدنا جينا كوبا كومبيراج abange tweteekere okudda mu maaso ga Allah ng'olugendo lutandika na kufa teriyo kitonde kigenda kuwona kufa kabeere malakul maut naye kennyini tagenda kuwona kufa eyali badde omutuufu w'okuwona okufa kale omubaka sooka omuleke twaligambye nti malakul maut egenda kuwona okufa wallahi malakul maut agenda kufa bw'abaana malakul mauti agenda kufa mutabani wo bw'abaana malakul mauti agenda kufa baawo bw'abaana malakul mauti agenda kufa abange mutabani wo muwala wo mukwano gwo omugagga wo seeka wo omubaka Muhammad sallama yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okututta nze naawe byonna ebiri ku nsi biwaddewo agenda kubuuza malakul mauti ani asigaddeyo abange malakul maut ani asigaddeyo malakul maut yagenda mugamba nti wange Allah gw'osigaddeyo wekitiibwa waliwo ne Jibril waliwo ne Mikail waliwo ne Israfil nange kennyini malakul maut fe abasigaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah amugambe nti malakul maut ndeetera omwoyo gwa Israfil
ndetera omwoyo gwa Israfil Allah gye yakwasa obuvunaanyizibwa okufuuwa mu ŋŋombe kiyama emirewo. Allah agenda agamba malakul maut ndetera mukwano gwoyo muleete leeta omwoyo gwe batwale ogwa Israfil. Nze naawe tugenda kutunula tutya? Oba tuli baawa? Mukyala waali baawa? Otaddeyo ebirowoozo kulyako omulungi masha Allah tabarakallah weebale. Otaddeyo ebirowoozo abaana bo bano basomere mu masomero amalungi weebale kirungi. Otaddeyo ebirowoozo okuvuga emmotoka, otaddeyo ebirowoozo okuvuga ennyumba ey'ennungi gy'osulamu masha Allah barakallahu fiik. Ewa Allah olinayo entanda yonna gy'ogenze nayo. Bagamba nti malakul maut agenda kukwata omwoyo gwa Israfili agusikemu ati esambagale ekuba ebiwawaatiro wansi n'omutwe ng'esabbaha Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe mutendereza baguggyemu baguweeyo wannannyini gutonda. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuddamu agibuuze nti owange malakul maut ani asigadde? Allah akimanyi, abasigadde abamanyi. Malakul maut yagenda mugamba Allah gw'osigadde walla w'ekitiibwa owa waggulu alhayy alladhi la yamut omulamu atafa. Allah mu bitonde bye bisigaddewo nze malakul maut nze nsigaddewo. Jibril waali ne Mikail waali Israfili bamututte. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira malakul maut amugambe nti leeta omwoyo gwa Mikail agikwate bwati. Malakul maut akwate mukwano gwe malayika munne amujje bwati omwoyo asambagala bbeyo wati wansi n'omutwe nga bw'asabbaha Allah atendereza Allah bamuggyemu omwoyo gugende wannannyini gutonda. Allah addemu abuuze nti owange malakul maut ani omulala asigaddewo? Malakul maut egenda mugamba nti Allah nze nsigaddewo. Allah gw'osigaddewo w'ekitiibwa omulamu atafa. Ne mu bitonde bye nze nsigaddewo ne Jibril ono tusigaddewo babiri ng'oggyeko gwe tusigaddewo babiri. Allah subhanahu wa ta'ala agenda gigamba nti owange malakul maut leeta omwoyo gwa Jibril. Leeta omwoyo gwa Jibril. Bw'abanga Allah atutte gwa Jibril fama baaluna. Bw'abanga Allah atutte omwoyo gwa Jibril oba gwe member of parliament atasaala. Bw'abanga Allah atutte omwoyo gwa Jibril omugagga ku kyalo Haja alidde riba ogugo gunaamukalubiriza ogukima. Abavubuka mufe abenze ku baana b'abandi Allah anaalemera okutwala emyoyo gyaffe. Abantu abalidde emaali y'abamulekwa Allah subhanahu wa ta'ala anaalemera okutwala omwoyo gwo gunaamuleba ku bwonoonefu bwe guliko. Ayogere n'awuliza bwe tufaanana. Bagamba nti malakul maut agenda kukwata omwoyo gwa Jibril aguggyemu aguweereze gye gulina okugenda. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala amubuuze nti owange malakul maut ani asigadde? Amugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala gwasigadde Allah w'ekitiibwa nange omudduwo nange nze nsigaddewo. Allah subhanahu wa ta'ala amugambe nti gwejjeemu. Malakul maut gwejjeemu ogugojjamu. Bagamba nti malakul maut agenda kuwulira obulumi bwatawulyangako mu buwangaazi we nga yejjamu omwoyo. Oluvannyuma abamanyi watujjira ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okubuuza nti limanil mulku lyaw, leero obwakabaka bwani, obufuzi bwani? Yeddemu Allah subhanahu wa ta'ala agambe nti lillahi alwahid alqahhar. Allah subhanahu wa ta'ala omukasi mwenna abakase ne mutuuka ku mbeera gye muliko. Abuluganda bakkiriza leero obenkya ekyeggulo kyo kiyinza okubanga leero ofuunikidde amawanika ag'ebyeggulu Allah ge yakuwa. Oyinza okubanga ofundikidde okujjako okwo mu ddalasa ng'eno yesembyeyo. Saayo ebirowoozo olongoose liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ayagala bannange tulongoose. Ayagala tulongoose. Omu ku basajja abalongoofu bamuyita Mansur ibn Ammar rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba nti kaana li sadiq, nayina mukwano gwange naye nga mukwano gwange ono yali musajja nga mu luberebere initially nga musajja muvubuka naye nga yeedibaga abeera mu mbeera za bwonoonefu. Thumma taab, omusajja neyenenyereza Allah
nagamba nti wakuntu arahu kathira al-ibadati wat-tahajjud namulabanga ayitiriza nnyo musajja wa ibada ez'enjawulo alafuba na kusoma Qur'ani asome kino alongooseza musajja wa darasa nga bwe tufaanana. Nagamba nti lumu ebbanga liyitawo nga sikyamulaba ngenda okubuuzaako ku be nabuuza ne bagamba nti huwa marid, mukwano gwe yalwala. Ebbanga lyomaze nga tomulaba mukwano gwo muki? Mukwano gwo mulwadde. Nagamba nti tumma bwe nawulira amawulire ago ne nkwata ekkubo ne ŋŋendayo ewe. Bwe nakonkona kawalake ke kaavaayo ne kambuuza nti man turid, oyagala ani? N'akagamba nti le abiki fulani, njagala taatawo gwe bayita gundi. Fasta'dhanat li thumma dakhaltu, aga nti omuwala ono n'anzikiriza oluvannyuma ne nnyingira. Ngenda okuyingira okutuuka mu ddiiro nga mukwano gwange obulwadde bumulumye, ng'asiriikiridde azibiriza awulira obulumi. Nze basinza kuwulira okuggyako ndaba bulabe nga nekyenda bwe basimanyi oba kyekyo. Yagamba nti oluvannyuma n'amugamba nti ya akhi aksiru min qawli la ilaha illa Allah, munnange yitiriza nnyo okwogera ekigambo la ilaha illa Allah, yitiriza nnyo okwogera ekigambo la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukutaasa. Yagamba nti mukwano gwange ngenda okulaba taddamu, amaaso azibiriza ati omulaba ali mu bulumi. Yagamba nti oluvannyuma namuddiga namugamba nti ya akhi, owange mukwano gwange aksiru min qawli la ilaha illa Allah, yitiriza nnyo amulakkanya shahada eno. Munnange yitiriza nnyo okugamba ekigambo la ilaha illa Allah. Yagamba nti omusajja teyayogera kigambo kyonna n'asirika. N'amuddamu ogwokusatu n'amugamba nti munnange mukwano nkwegayiridde kulimirwo kale toyogera kirala kyonna wabula beera ku la ilaha illa Allah, oba oliyawo Allah subhanahu wa ta'ala n'akutaasa. Yagamba nti oluvannyuma mukwano gwange ono n'azibula amaaso ge, amakulu n'abikkula amaaso n'antunuulira. N'aŋŋamba nti ya akhi Mansur, owange mukwano gwange Mansur, hadhihi kalimatun, kino ekigambo ky'oŋŋamba okwogera, qad hilat bayni wa baynaha, wakati wange nakyo waliwo ejjigi, sikyayinza kyogera. Wallahi omusajja gwayogerako nga musajja wa swala ttaano, omusajja gwayogerako musajja mujjumbize wa darasa kusoma Qur'ani, yali musajja azuuka ekiro qiyamul layl. Naye amugamba nti Mansur, ekigambo ky'oŋŋamba okwogera mpulira kizito ku lulimi, sikyayinza kiyisa ku lulimi. Amugamba nti mukwano gwange, muganda wange, aina tilka swala, aina dhalika siyam, esswala z'obadde osaala ziriwa? Okusiiba kwe tubadde tusiiba naawe, nnaku njeru, nnaku za sunna, Mande, Lwakuna, Ramadan, nnaku za sita, munnange toggwamu maanyi, yongeramu amaanyi. Namugamba nti munnange Mansur, nze gw'olaba wano Allah subhanahu wa ta'ala yasooka n'andwaza olulwazi olwasooka. Nali musajja yali edibaga nga siisa bakyala ne swala zange zensaala. Nali musajja nga siisa bawala nga nenyi omwenge nnywa, wakundabanga ku muziki naye omwenge nebbiryanga ne ngunywa. Amugamba nti Mansur ibn Ammar, Allah subhanahu wa ta'ala nangerera nandwaza mardan shadid, nandwaza olulwazi olw'amaanyi. Wallahi nava ku muzikiti tiwakitegeera nti ndwadde, nenkwata ekkubo nenkomayo waka neŋŋamba kawala kange kano koolabye, ituuni bilmushaf. N'amugamba mpa Qur'an nga zze mulwadde, nagamba nti muwala wange bwe yampa Qur'an negibikkula, wa nadabtu fiihi negitulamu, wa qara'tu fiihi nensomamu kye nasoma. Oluvannyuma nenkwata Qur'an eno nempera mu maaso ga Allah nemugamba nti Allahumma ya rabbi, Allahumma ya rabbi bihaqqi kalamika hadha, nkakasa ebigambo bye biri muno ne byensomye mbikakasa, nkulayirira Allah bw'onamponya sigenda kuddamu kujeemera. Yagamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'antaasa n'amponya. Nenkomawo ku masjid, ebbanga ne litambula, wayitawo ebbanga ttono, wa barastu rabbi bilmaasi, nenzirayo ku bwonoonefu bwange, nenziramu nennyo omwenge, wa sharabtu alkhumur, nenziramu ku musiki,
nenzire kubonoonefu bonna Allah n'andwaza omulundi ogwokubiri marratan thaniya andwaza omulundi ogwokubiri olwazi olwali olw'amaanyi Mansuur obulwadde bwannuma nenziramu nenkolanga bwe nakola luli nenzirayo waka nentuuka mu jjiiro neŋŋamba muwala wange munnange pa Qur'aani eyo wa qara'tu fiihi nenziramu nensoma mu yo bwe yamala okusoma mu Qur'an naddamu n'ayogera ekigambo kino namugamba nti Allahumma ya rabbi bihurrimat olw'ebyo byonna ebiri haraamu byewagamba nti biri haraamu mu Qur'ani muno Allah nkulayirira mbikakasizza ngenda kuva ku haraamu yenna gwe mbadde nkola nkusaba ya rabbi mponya wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim tawwabul karim Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti namponya omulundi ogwokubiri Allah namponya omulundi Allah gwaponyezza gwe guno gw'obadde ondabanga tusaala naawe tubeera nawe mu ddalasa tusoma nawe Qur'ani w'obadde ondabirawo nga Allah yakamponya ebbanga si ddene n'agamba nti naye Allah bwamponyezza ebbanga si lyawala nnyo emabega wallahi nemmala nenziraera ku bwonoonefu nemmala nenzirayo ku mwenge gwe mbadde nnywa nenzirayo ku baana b'abandi nenzirayo ku bakyala b'abandi nenkola amaasi gonna Allah n'andwaza Mansuur obulwadde buno bwolaba obunnuma kati ekinyusi mbadde njagala mu kisa eyo Sheikh agamba Khalid al-Rashid agamba nti omuvubuka ono mu kunyumya yagamba Mansuur ibn Ammar namugamba nti munnange bwe nazzeemu okulwala omulundi ogwokusatu obulwadde buno bwolaba obunnuma nakutte ekkubo neŋŋenda eka neŋŋamba muwala wange nti ddamu ompa ku Qur'an addemu akole nga bw'azzaakola emirundi emirala nga bw'azzaakola emabega n'agamba nti falamma fathata al-mushaf bwe nakutte bweti Qur'ani n'engibikkula lam ara harfan wahid nga sikyayinza kusoma mu Qur'ani wadde ennyukuta emu Allah agiizije mu mutwe yonna Mansuur obuzibu bwannina Allah yasangudde mu Qur'ani mu mutwe bw'abaana Allah ekyo ekikola musajja muwarabu olonze naawe nga yasaluna etuleme tukyawejjesa bw'abaana Allah omusajja muwarabu gwe yeerabiza Qur'ani yonna olw'ezzambi eryo nze naawe gwe ne mukyalawo abaana bo muwalawo bagenda kusinkagana batya Allah abange tugenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsi da'iqatul maut bannange ffenna tugenda kukombezebwa kufa Allah agenda tulaga emirimu gye twakola abange ffenna tudda mu maaso ga Allah naye walakin ala ay hal ogendedde ku mbeera ki nabbi yagamba nti kullu ahadin maat sayub'ath buli muntu yenna yafa alina okuzuukizibwa naye buli muntu yenna yazuukizibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda mumuzuukiza ku ekyo kye yafiirako ofiiridde ku ki hadiisi endala nabbi yagamba makulu gayo nti omuntu yenna ky'owangalyako Allah kyakuttirako Mansuur ibn Ammar gwe banyumiza ebigambo bino akulukusa amaziga akaaba ati akamba omusajja nti munnange gumiikiriza weenenyeza Allah namugamba nti Mansuur buli wemba njagala okwenenyeza bwe nti Allah mpuliranga eddoboozi erinziramu ne liŋŋamba tatuubu ila Allah idha marutta weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ng'olwadde watarji'u dhunuba idha bari'ta ate noddayo ku zambi ng'obadde ojeemedde Allah akuwonyezza noddayo omusajja n'asirika Mansuur ibn Ammar akaka omusajja munnange gamba byo bireke gamba la ilaha illa Allah agenda okulaba omusajja gwagamba naye akaaba Mansuur akaaba yagamba nti nakwata ekkubo nveewo muweemukko kadde obaawo mulemu mwongezza nnyo mba nkwata ekkubo ntuuka ku mulyango nti akawala ne kadduka nga kajja kampita ne kaŋŋamba seeka sebo taata afudde fatugenda kufiira ku mbeera ki saawa yonna leero oba enkya yatugamba mbaka sallama nti okufa kuli kumpi nnyo naffe okusinga obuguwa bw'engatto zo
okufa kuli kumpi nnyo naawe okusinga obugwa engatto z'oyambadde oziraba okufa kuli kumpi nnyo laba ekifaananyi Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwa musozi al-A'raf yagamba nti wahuwa alladhi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nze mbatta ekiro bagamba ahlu tafasir abavunzi ba Qur'an nti maut eyalimu aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku kutwebasa Allah yagamba nti nze mbebasa ekiro yakuyita maut tugenda kulaba mu aya endala yongera okunnyonnyola mu surati Zumara mu al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nze mbebasa ekiro n'agamba nti weya'lam naye nga mmanyi bulungi nnyo ma jarahtum bin-nahar buli omu byeyankoze emisana mbimanyi tomanyi mukyala wo byeyakoze ng'ovudde ewaka nga n'omukyala bw'atamanyi bba byeyakoze ng'avudde eka temumanyi baana bammwe byakoze Allah subhanahu wa ta'ala abimanyi Allah subhanahu wa ta'ala abimanyi nga mmaliriza Allah subhanahu wa ta'ala n'aleta aya endala erimu ng'anaatera ogima yagamba nti summa yab'athukum fi nga mmanyi bulungi nnyo bye mwakoze emisana ebirungi n'ebibi mbazza engulu liyuqda ajalu musamma buli omu amala ebbanga lye namugerera okoonaana okoonyasatu bazeyi banna abaali ku kyalo bonna bagenze avuuka bonna abaali nga abaakabi abalabibwa nga abaakabi bonna ettaka lyabalya gwe wooli Allah yagamba nti liyuqda nkuzza engulu omala ebbanga lye naggerera Allah bwe yajja mu surati Zumar n'agamba nti Allahu yatawaffa al-anfus hiina mawtiha Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti nze Allah temyoyo egimu ogyebakira omuddu n'ogenda kwebaka Allah nakwatira mu tulo abaffe twebuuze lwaki Allah takutugiranga mu tulo ayagala olongoose قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أمان يقول توين يا الله ما صدى الله بناجر روبين كتوينجر قبولي تجيني لكم بيري فانانيتيا تجيني لكم بيراتي بيولا لا ولم بوت ولا بونا عذاب زوم قبولي bw'osiri kirambo tolaba mukyala we yagenda yawona kitaawo tokyamulabako awo muffe taatawo yafa okyali kabbebi tewalaba ku kitaawo olowooza akola ki bwe mulowoozaako bw'otolooza maama we akola ki bw'olowooza ku jjajjawo bw'otolooza akola ki mu kabbuli gyali ebibuuzo yabiddamu gwe nkya togenda bituulo n'abiyita bw'olowooza ku mukwano gw'abakyala mummwe mulowooza omwani musoma nabo mu ddalasa be baabika olowooza akola ki bagenza okulonda okussa ku bwamiisi oba amiraati w'abakyala ng'olwedde waliwo eyafa bagenda okulonda ng'oli bamuziika olowooza akola ki mu kabbuli gyali olowooza akola ki aboolimu mulowooza ku bwalimu bannammwe mulowooza bakola ki olowooza sani kiri akola ki abulukalimu senta mu golowooza akola ki mu kabbuli gyali era gwe olowooza ogenda kukola ki ng'oteereddwa mu kabbuli abange tuli mu muzannyo saawa zonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala naye tuzzeeyo naki Qur'ani omanyi kigero ki lwaki tumanyi kusoma Qur'ani abazannyi bamaaniyo bakuli mu mutwe abazannyi baasino bakuli mu mutwe yasalu neeganye ozo olimi oluwalabu luzibu naye oyagala kgenda Dubai gye balwogerera nga tolumanyi shaitani yakwega nti yo osobola okgenda n'okolerayo naye Qur'ani eno yo nzibu omuddu n'abeera e Dubai emyezi giigyo n'atandika okuweereza akasente Uganda naye nga tamanyi nabba oba gyatuula batya yasono naye mulema okusoma omusajja omu twamuziika ebbombawo yali musajja nga wangalya mu Australia nga baganda baffe abali e London baganda baffe abali e Denmark baganda baffe abali mu nsi ez'enjawulo ze bawangalye naye abaana bamasasi nga yakagenda bwati kuka eti ajeyo sente ati ATM machine yali agenze ku jese abaana ne bamukuba amasasi sente ne bazitwala bagamba nti sente yali aziweereza mukyala we gwe yali yakawasa ebbombo bamalirize ennyumba yaabwe yadda kuno omwezi n'awasa n'akwata ekkubo n'addayo azzeeyo anoonyeza mukyala ono bulamu bulungi bw'olina ekyengera bbaawo okyamulabako omuwala baali bakamuwasa emyaka 19 bba n'afa nga wakayita emyezi 3 bamukuba amasasi omuzza ebbombo mumuziika enkuba yatukwata mu kuziika
okuzika kwali kwa 8 enkuba n'etukuba mpaka ku 10 bagenda okugira bati abasajja abantu ffenna ne tukkaanya nti atugende enkuba newe beetonnya olabye mikwano teri ayinza baawukanako bonna battafaka ne bagala bannaye oba enkuba etonnya tugende tuziike lumu sula tumuluyisizza ku duniya kuno tugende tuziike abo bebaddu abatwerabizza sola bebaddu abatwerabizza sola naye tuba tugenda tuli mulimba ebbombo tuziika abaddu tutuuka bwe tuti mulimba wetugenda okussa omuddo abadde mu Australia n'obulamu nga bwe bufaanana obwebweru nga bwolowooza ku bulamu bw'olimu naye tugenda tutuuka ku ntaana wetugenda Musa ng'entaana yajjudde amazzi nga bwe ngalinnyamu gankoma eno mu ntumbwe waggulu abadde mu Australia awaalaga abadde mu Australia awaalaga ennyonyi abadde alinnya nninnya nga bw'ayagala gw'oloota kulaba ku kisaawe kya nnyonyi omusajja omu n'asala ekidomola ne tutandika okusena amazzi nga batugayiwa ebweru ne tusena amazzi nga tugayiwa ebweru ne tusala amazzi nga tugayiwa ebweru bagenda mumugjayo mumutwawo tumuteeka mu kamwana adaani aka tumusooseka mbwati ekitaka kinene ekyali waggulu nga kyajeberedde dda ne kigumbulukayo ne kigwa mu ntaana bbu ne batugamba naye musooke mumuzeeyo waggulu musooke mumuzeeyo ndowooza essanda ogiraba bwefaanana ebadde enjeru ne tumukwata ne tumuzza waggulu ne baddamu ne baleeta ebitya ng'enkuba etonnya waliwo olutabu wonna wajeberedde wati wali kadongo ne tusenako bitwasi n'obudde bugenze bano bannaaba Australia be yali awangaala nabo baakoma eno waggulu amanyi kulimba y'ebbombo waggulu eno ku mafuta gye bapaakinga tebagenda mu nkuba n'obutambaala nga banyiga amaziga mpola mpola balumiddwa tebakkirirayo eri wansi gye bamuziika bano bamuzeeyo ab'oku kyalo n'abavubuka abadde batawangaala naye be bakkirira mpaka ku ntaana gy'abadde awangaalira era gy'agenza okuwangaalira bw'abanga gy'abadde abeera ne basimaasimawo akantu ne tukatereeza kye twasobola ekyatwangwira saawa zigenda mu 12 kitundu ne tukwata omusajja ne tumuteekayo bisimillahi wa ala milat rasulullah ne bakuba akadongo kati abaakakuba bataddeko embaawo tuvaayo tudda waggulu ngenda okudda bwe nti waggulu ng'ekkanzu gye mbadde nnyambadde ne be nnali nabo nga ya brown ebadde enjeru nga toyina weeru woyinza kulaba nti weeru nga toyina weeru woyinza kulaba nti weeru ne tuyimira ku ntaana waggulu okussaako ettaka abaddu bonna nga bagenda bambuka kasaba mutadde banammaliyako ettaka ne bagenda nga bambuka ne bagenda nga bambuka wasigalawo abantu abatakka wansi wa 200 abaddu ne tussaako ettaka n'abalala abaaliwo ettaka twagenda oditeekako essaamusaamu erigenda ku ntaana nga ziri emu kitundu tunuya omuddu gy'abadde awangaalira tununya waamalidde obulamu bwe tunuya waamalidde obulamu bwe Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba tibannange mujja leero wooli enkya toliiwo buli ennaayina waali ali ku bwayimaamu siggwa asoose ku bwayimaamu ate siggwa asembyeyo ku bbo weegendereze kyamaani wa kyalo siggwa asoose kuba kyamaani era siggwa asembyeyo ku bbo zuukuka teongoosa eri gy'olagayo ewammwe bakyala b'abawalimu Qur'aani omuwalimu ono gy'asoma yiye kasamwawukana mutippa Allah alina gy'akwagaza eyiyo tobanga nentegeera nti imaamu ono kaasoma mmalira noonya kyogenda nakyo mu maaso ga Allah nabbi yatugamba nti man kaana akhiru kalaamihi omuddu yenna anaasembera mu bigambo bye ng'afa nti la ilaha illa Allah dakhala aljanna noonya omwanziinyi eri akisembezzaayo ng'akyaziina emirundi 5 olunaku lwaki noonyayo omwanziinyi eri asembezzaayo la ilaha illa Allah ng'afa lwaki kimulema noonya seeka wa aqida noonya seeka wa hadithi noonya seeka yenna lwaki Allah takikiwa nga tufa
lwachabo wali muallatatu wa la ilaha illa Allah nga tufa limadha tetwebuuzanga lwaki tunoonyezza bitiibwa mu bantu bwali mutuwaana n'irimu gy'olina ofunye ki bwebakuwaanye ki ky'oli mu maaso ga Allah maaso ga Allah olinayo ki Allah yagamba nti agna shuraka ani shiriki mugagga Allah teyeetaaga bamugattako yagamba nti omuddu yenna akola omulimu omulungi naye ng'agukola kusiimisa bantu agasseemu mulimu riya Allah tagukkiriza wallahi tagukkiriza abange tulowooza maaso gala tugenda kusangayo ki kuliisa bantu okuliwa ng'emmaali ya riba bahaja basibula abantu abakyala bamanyi bingi ku funa ya bababa mu sente gye bazijja sente zaaliisa abasiraamu bano za halaali baali bakyala b'abasahaba abeeraliikiranga okufa baalamiranga bababa ne baga nti bannange fe tusobola okugumiikiriza ala aljuu'i tusobola okugumiikiriza enjala naye tetuyinza okugumiikiriza muliro gwa Allah bamma mutuleetera muleete halaali leeta halaali jero omukyala ekikutta kuvuga mmotoka oba ya haramu oba mwonaafiira neiba yaguze mmotoka faba taguze mmotoka tatabana tetuyina TV neiba alina TV ajjewa nabbi yatugamba nti wala yahmilannakum istibtaa'u rizqi abanga tekubawalirizanga okwaza emaali gye mwaza nga nugifuna mu mbeera ya kujemera Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullah wa ajmilu mulongoosa amakubo mu mujja sente kusaddaaka ki Allah yagamba nti abaddu bangi okusaddaaka kwabwe karihun babakaka bukasi nayogera ku bitendo by'abaddu abatidde okufa bagenda okujja nga balongoosezza Allah abasiime yagamba nti wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah tubaliisa kusiimisa Allah tetwagala tuwaana natwebaza inna nakhafu min rabbina yawman abuusan qamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm baliisa lillah fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira wala bayna ikhlas abeetegekera okufa waltanzur bannange noonya kikyogenda nakyo mu maaso ga Allah Qur'ani ekulemye okusoma nabbi yagamba nti yuqaalu yani li saahibi alquran bagenda kugambibwa abaddu abaali devoted abaddu abaddiŋŋananga ennyo okusoma Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala agenda bagamba ku qiyama iqra musome waruka nga bamulinnya amadaala warattil musome mpola mpola كما كنت ترتل في الدنيا وولي يا حديث يقامت كما كنت ترتل كيقول قالت توقينا قسمك قيام القرآن كما كنت ترتل نقبوا بدوج سبم الدنيا منو مشاروا ينجز مكا مورا ينجز مكا قياما جينا قسمكي لو استمن يكسب القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله يقامت ينان يساب القرآن نينا موانغا زولنبنا تينا نينا متا نينا موانغا زولنبنا والله نغاوانغا في الضيقة العظيم نغاوانغا لنبنا وبسيوك وبفونا وواكا نيغو ديرو متواني واسسولاكا كدكم من نفسر اسسولاكا كداكا كمريمي قواميني باسسولانا النصو أنا متان تاتا نامبو بجوليز anajudi ebigambo ku mulembe gw'amini nusu ana mu ttaano Ugandan currency tetwogera mu dola nusu ana mwezi dero omwana waawe akakadde nayiga kukwata pensa ati akakadde okuyiga okukwata penso akakadde kamu naye nga bba otagimanyi tunaye abaana b'abasiraamu bafaanana abange ebigambo byange mubitegeere bulungi I'm not advocating for illiteracy. Sibagana kusomesa baana bammwe bannange buli asaamaanya okuweerera omwana w'emyezi emyaka 3 kindergarten najja mu primary emyaka 7 ekyo 10 najja mu secondary emyaka 6 ekyo 16 n'agenda ku university akola course esembayo etandikibwako ya myaka emeka emyaka 19 asoma secular nga tamanya alifatiha weeri mu Qur'an
nga tamanyali fatawa eri mu Qur'an abanga tugenda mu maaso ga Allah tukakasa tulina kye twanjulayo mu maaso ga Allah tuwejjana tunaawona ebibonerezo by'omukabburi tunaawona ebibuuzo tunaabiyita eby'omuntaana naki ennyimba tumanyi mmeka abazanyi ba firimu tumanyi bameka Allah yagamba nti wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu omubaka owange simuyigirizangako kuyimba kyali tekimugwanira kuba muyimbi namuwa Qur'ani gy'abasomera abantu wa an atluwa al-Qur'an basomera Qur'ani Muhammad mukyalo yasome ku Qur'ani kumakya bw'abanga abadde wasaamusaamu osobola okuddayo nga yeebaseemu awo ng'amazeho okufumba Allah n'atamuzangulu kisobokera ddala mukyalawo okumala okufumba ekyeggulo neyeebakamu ati Allah n'atamuzangulu agenze naki abaana bootwala omutawana ogukuba akasimu owange maama abaana babadde emmere abo abaana banywedde nagamba nti munnange banywedde alhamdulillah Allah yampa omukyala afaayo abaana bano mu maaso ga Allah balina kye banaalyayo mu maaso ga Allah balina kye banaanywayo Allah subhanahu wa ta'ala wanaagamba nti kulu washrabu haniha bima aslaftum fil ayyamin khaliya abaana bo bali mu abo Allah subhanahu wa ta'ala wanaagamba nti mulye munywe nga bayozayoza bima aslaftum fil ayyamin khaliya olw'ebyo mwerekereze ebyabayitako mulye munywe tebanaabeere mubali Allah banaagamba nti ashabtum tayyibatikum fil hayati dunya wastamta'tuhum biha abaana bo banaagwawa olugendo olwo tulutandika leero ku ssaawa 7 oba leero kisobokera ddala okuwulira amawulire ng'avudde wano tatuusewo obulenzi mu mmotoka batemyemu muteme emmotoka emukuddeko omutwe ababeera e Masaka emirundi emeka gyoyise ku lw'e Masaka Allah n'akulaga bulenzi baddu we batemanga ekiwato kiri eri omutwe gwagudde eno gwe lwaki Allah akuyisaawo bawa avuga taxi avuga mmotoka avuga special bameka Allah batidde babbaabwe omugole ku lunaku lw'embaga lwennyini nalabako omugole yafa ku lunaku lw'embaga lwennyini ehoima emmotoka yagwa neekuba emmotoka omuti gwagwa ne gukuba emmotoka y'abagole kwafaako omusajja ogwo graduation esembeyo okubeera embaale waliwo omuyizi omulala yabadde amaze emisomo gye nga yasiize be bamu kubasiiza okusoma obulungi graduation zonna campus za IUIU zonna zibeera mbaale maama abaavuga muwala we taata mwali n'ekiganda kyabwe ekito ne muganda we omulenzi batuuka ku lweyiga nga abamanyi hampusi we ziri omusajja yeekanga oba yeekanze eki n'ava ku kkubo n'atomera omuti gw'amasannyalaze ogenda okwekoneeta emmotoka okutereera nga graduate yekka yafudde nga gwe bagenda okutikkira yekka Allah gwatutte yigwa abadde ayagala naye nga maaso ono mu maaso yali atudde ng'alereddewo ekyana kya maama w'omuto kyana kito bwe kiti tekyafuna yadde akabwa ku mutwe wadde akaba wadde okunuuka wadde okumenyeka wadde okukaaba bakisanga kigudde mu magulu ng'ono omutwe ogukubye ku boneti n'afiirawo fe Allah accident mmeka zaatutaasizza Allah accident mmeka zaatutaasizza n'atatutta limaadha bannange Allah subhanahu wa ta'ala yagala tulongoose saawa yonna tudda maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne tugenze naki abawalimu bagenze abajenesete bagenze abakulembeze bagenze abavuka abadde abato Allah yagamba nti minkum man yutawaffa mummwe nina bensa min qabl mwana mutaakyali munnabaana Allah n'amuttiramu kikulaga emyaka gyowangadde nti mingi nnyo okaddiye n'emyaka gy'olina 15 oba 2 oba 3 Allah yagamba nti mummwe nina bensa ng'akyali munnabaana nga muto Allah n'agamba nti minkum man yuraddu ila arida lil'umur nina mummwe bempangaaza likayila ya'lama min ba'di ilmin shay'a nga takyalina kyamanyi ku bye yali amanyi jajjanga abazzukulu bamusitula ne bamwanika mu kasana ne bamwanula ng'omusana mungi Allah natta ow'emyezi gwe lwaki Allah tannakutta oba lwaki tannanzita bannange Allah subhanahu wa ta'ala yagala tulongoose saawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala fenna tusobya Allah ne Allah yagala fenna
tuve ku mazambi ge tukola mu kyama ne mu lwatu nga tannatutuga. Ayagala tuve ku mazambi ge tukola mu kyama ne mu lwatu Allah nga tannatutta. Kasaana kwatira ku zambi ku qiyama. Fa amma alladhina shaku fa fi an-nar, abanajja maaso ga Allah nga boonoone muliro. Yagamba nti khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Bagenda kubeera mu byeya na byeya myaka na myaka okujjako Allah baana abayagadde. Babeka abadde bakyalina ebibbo by'abalongo mu mmwe. Saagala kutaakula nnyo akiida nannyini waayajja. Akuttidde ku ki? Abakyala bakyalina eddagala ly'obwagazi lye mwababbaaba mwakwagale. Bw'anaakutuka ekiro ng'eddagala eryo likyali mitwetwe senga we yali kuwanga bakufumbiza. Tofiiridde ku bushiriku giri baabu tekumenyedde bwereere. Muwala we yali afumbirwa ng'omufumbiza wanoonyeyo senga mu baganda basinga okukola obushiriku. Omanyi senga namulema ono yamanyi okutabula bulungi. Omanyi nze ndi musajja, nze ndi musalafu. Nze ndi mukyala wa ddala, ebintu bye sibyagala bulungi. Gende wasenga wakulamire. Nga gy'omusindika okimanyi mushiriku muwala wali eyafumba. Era akasimu kano k'okuba mubuuza nti bitambula, amakulu oba omubuuza nti olunga. Omusajja ebintu abirya. Emunnanga omusajja takuumika bw'olabanga agira ng'ogira bw'oti. Muwala wako kwayambalidde ekikaaya asaala esswala asaalira ki? Inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi shay'an wa yaghfiru duna ma dhalik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ate liman yasha si byonna lima yasha. Abange tufiiridde ku ki? Tugeze na mu maaso ga Allah. Abuuka tuli mu zzaala, tuli mu kuzannya betting. Omubuuka ajja mu ssola ng'alina akapapula yasibye emisinde gy'embuwa ng'akapapula kamuli wano mu nsawo. Asibye ekibwa kye kinnamba 8 ekidduka ennyo, akitaddeko emitwalo 4 nga teyinza kusasula bbiru y'amasannyalaze ku muzikiti ya mitwalo 2. Nga teyinza kusasula amasannyalaze emitwalo 2. Abange mu maaso ga Allah tufaana gwe bw'olowooza bulowooza ofaanana otya mu maaso ga Allah. Baddange tulongoose. Saawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'aba tannakutta ayagala obeere mu baddu abalongoosa. Yagamba nti ahsaahu Allah. Byonna bye tukola Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abiwandiise. Ffe tubyerabidde. Wa inna alaykum lahafidhin. Muyina abakuumi babiri kiraman katibin ya'lamuuna ma taf'aluun. Mu aya gye mbamaliza naye esembayo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba surat al-Qaf. Allah yagamba nti walaqad khalaqna al-insana, natonda omuntu ono wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu. Nga mmanyi bulungi nnyo biki ebirabankanya omwoyo gwe. Allah n'agamba nti wa nahnu aqrabu ilayhi la hawla wala quwwata illa billah. Ono yinza omwekweka n'okola obwenzi. Ono tuyinza omwekweka ne tuli amayirungi kunywa njaga n'oba onoonefu obulala bonna. Allah yagamba nti wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Yagamba ndi kumpi nnyo n'omuddu ono, manyi bulungi nnyo ebirabankanya omwoyo gwe, naye ndi kumpi nnyo n'omuddu ono okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu. Ababolologi ge muyita ayota. Allah yagamba nti okusinga, so singa, bal okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu. Oyinza omwekweka n'ogenda mu looki. Oyinza omwekweka abavubuka ne twenda ku baana b'abangi be twonoonye ku kyalo. Kamadim tudan. Nga bw'obendako ogenda kuzaala ababo babendereko mu nju yo ng'okyali mulamu. Bw'aba batebenze ku baana bo oyesasula obbanja ly'obwezi. Tulina okusasula amabanja g'obwezi. Imma bagenda kwenda ku mukazi wo, oba bagenda kwenda ku mukazi wo. Omuvubuka omajja wa nnabbi awera amugamba nti omubaka nze byonna ngenda bikola mu busiraamu naye siyinza kuva ku bwenzi. Basahaba abaaliwo ne basattira nabagamba nti musembeze wano jangu wano. N'amubuuza nti atuhibbuunahu li ummik atuhibbuunahu li ukhtik. Ekikola kino eky'obwenzi owulira otya omusajja nga yeyenze ku mukazi wo? Owulira otya omusajja nga yeyenze ku muwala wo? Gwe muli owulira otya omusajja yeyenze ku maama wo? N'ofuna akasimu okuva embalala nti owange Husaini Kamani Kasim omupakasi kyakoze maama wo. Owulira otya muli? Omusajja ono n'agamba omubaka nti siyinza kugumiikiriza abasajja abo bonna mbatta. Nabbi n'amugamba nti wakadhalika bwe kityo bwe kifaanana ne bali booyenderako abaana baabwe bwe batyo bwe bawulira. Omuvubuka n'awanika n'amugamba omubaka wa Allah n'obwenzi mbutadde. Nabbi n'amusabira eddua, Allahumma ahsin farjih wa tahhir qalbi,
Allah omwana ono longoosa obwerere bumukuumira aleme kuddamu kwenda olongoose n'omutima gwe omuwokutya n'ebirala ebifaanana bityo ng'abavunuzi bwe bavunula aba Qur'an ne hadith ekya mu Luganda bakkiriza noonya kyogenda nakyo mu maaso ga Allah. Qur'an olina kigero ki? Weetaagisa ki okutuula okusoma ya saruna? Lwaki tomanyi kusoma ya saruna? Lwaki tomanyi kusoma ya saruna? Ng'ekika ky'essimu teri abaddu tuve mu ntegeera gye tulina mb'okutuuka mu maaso ga Allah omugambe nti kitange teyasomesa ddiini ye yakuleeta e Kampala. Mbu kitange teyasomesa ddiini, essimu gy'olina ye yakuyigiza bagikozesa. Omukyala gw'olina ye yamukulondera nga ne gwe yali ayagala wamugaana, gw'olina gw'oyagala. Tewatwala obwongo n'onoonya gw'oyagala n'ogaana owa kitaawo gw'ayagala. Yasanna lwaki yagaana? Olina emyaka emeka? Wakawangaala emeka? Ekibusembayo olina obuzaayo emeka? Gwe weeraba bw'oti olaba obuzaayo emeka? Allah tannatta abavubuka abadde baakatebenkera mu ssente. Ekyalo kyonna ne kisattira nti kale abadde yakafuna ssente omwana oyo. Amututte Allah. Ate la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tabuuzibwa ku kyaba akoze bwe mubuuzibwa. Ate ayinza mubuuza nti ono ssewaaki? Wallahi teri ayinza mubuuza. Atugambye Allah tabaraka wa ta'ala ti inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bannange okufa kutulondoola tetuwali agenda kuwona. Muayindala Allah n'agamba nti walaw kuntum fi burujin mushayyada. Ne munaabeera mayumba nga bagazimbisizza nsozi, bagazimbisizza mayinja, muli mu mbiri mweyagala. Allah yagamba nti la budda satamut, mugenda kufa. Naye ofiiridde ku ki? Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'akwata jjeno n'emmundu ye ng'eri mitwetwe. Ku geeti kuliko abakuumi, yasiba ekikomera, kuliko amasannyalaze, kuliko abakuumi b'emmundu, kuliko kamera. Bw'oba oyingira mu nju yeeno, enju eyina enzigi ssatu, waliwo olusooka olw'endabirwamu, waliwo olwakuuma wakati, waliwo olusembayo naye olwandabirwamu, ate kuliko ekisumuluzo, waliwo ne kaadi w'ogiyingiza ng'oggulawo. Bw'ova onoogenda ku lujja oluyingira mu kisenge kye, lusibwa bisumuluzo, oba ateekako kinkumu, asula n'emmundu emitwetwe. Malakul mauti n'emukwata ng'afuluuta. Malakul mauti tanoonya teyeebuuza naweeyise, n'emukwata ng'afuluuta vup. Abakozi bagenda okuggulawo nga boss abimbye ejjovu alinga mwana muto nga yenna asesemedde obuliri amusse. Allah yagamba nti walaw tara, singa mulaba oba singa musobola okulaba, walaw tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika, singa mulaba enzita malayika gye zittamu abaddu abajeemera Allah, abaddu abamuganye. Yagamba nti yadribuna wujuhahum wa adbarahum, zibakuba empi mu byenyi byabwe n'emigongo gyabwe. Wannazi'at gharqa wannashita nashta. Yagamba nti yadribuna wujuhahum wa adbarahum, olw'obukaafu bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala yahsabanna alladhina kafaru, bannanga obuwangaazi bwe tulina Allah nga tannatutta. Esembayo aya yagamba nti obuwangaazi Allah yagamba nti balowooza abaddu abajemera amateeka ga Allah annama numurirahum khairu li anfusihim. Surat Imran yagamba nti balowooza abaddu abajemera Allah nti obbawo obuwangaazi kyekirungi gye bali. Yagamba nti innama numurirahum liyazdadu al-ithma, nina bempangaaza mu mmwe mwongere ku mazambi gammwe. Allah nakkoonye ekinaana yongera ku bwenzi. Omuddu atuuke mu maaso ga Allah amwokye nga tayina kyakwekwasa kyonna. Bannange tulongoose obuwangaazi buweddeyo. Abuuka tokyabalaba banno n'abalala abakufaanana. Ssaawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Naye ogenze naki? Bwe tulifuna chance endala omusomo gwabaddeko n'akhira, leero okufa tukukoonyeeko bukoonyi, tuligenda ku akhira nga tufunye chance endala. Ate ebyayo bingi birimu maama okuwaayo abaana babookyawone, bujulizi mu Qur'an. Birimu taata w'abaana okwagala okuwaayo maama w'abaana nti Allah owange Allah nga wegala nti yubassarunahum yawaddu almujrimu, omuddu omwononefu agenda kwegomba okubeera nga yeenunula ye, okwenunula ku bibonerezo bya Allah aweeyo omukyala n'abaana. Allah nsaba nkuwa omukyala n'abaana oba okyempone, naye omwana waawo awemula ab'emizigo bonna ne bamukuba oluyoovu nga nze omwana wange takuba, omanyi omwana wange bw'asula, naye nga omudda abantu bonna abakulu bonna abali ku muzigo n'ogamba takuba. Ku kiyama oyinza okwegomba omuwaayo oba ojja kwagala omuwaayo. Naye Allah yagamba nti alyawma la yukhadhu minkum fidya, leero sibaagala munnunuzi. Allah si mwetaavu wa ssente, ganiyul hamid. Ya ayuha nnasu antum alfuqara subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.